Chameleone ojja kukakkana naye wakakkana dda ate onaakakkana ennyo obeera n'ebivubuka ebyo byebitanaaba naawe tonaaba mubeera muwunya kati Legend wobeerera ng'owunya embala kasolo owunya akamwa tosenya osula mu bbaala oddayo obukya oyingirira mu buliri ofuluma onaabako ku maaso Chameleone anaabako kano kokka bwe kati kano kokka bwe kuba kunaaba basaana kumukuba lupiira lwa mmotoka luno olwoza mmotoka okumugogora obulungi bulidde ebintu byeyongera okulanda jjukira Chameleone yagulawo omusango wali ng'alipotinga omukulu Nabat Events naye alemeddeko ndowooza olaba engeri gy'amulumbamu mbu tebanaaba abawunya bintu bingi nnyo byamwogerera naye kino nakijja kugwa ate mubadde mukyaliyawo Lilipazo baamugobye ku stage bino bye bayimba ebyabwe bali bagambye nti baagala baabwe abaana b'okukaalo nabo bapafomingeko ndowooza byebinedikenzo byagamba Pakwatoye! Now, what is it you wear me to nam? Wear me to nam. While we're local content. Fire! Designinze watermelon mu kifaananyi ky'omukulu president w'ekibiina kya NUP. Abaana balina art. Independence Day abantu bakoze ebyokwewuunya. Wuyo omusajja kifaananyi kya Bobi Wine yakoze eyo watermelon gye mulaba watermelon ey'okulya ng'akozesa akambe si penso oyo kiwedde ali mu mmera afumba talina na mulimu talina na ssente olowooza onasaana mulimu ki ndowooza obiraba naye nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo munnange eri nakaseke yo kitukota nga si kisaanikire njogera ku pulezidenti wa NUP gy'atambulidde olunaku olwaleero kankutwaleyoko kati ni why not
Gishalinge. Kano ka app kajja kola. Wala. Gishalinge. Thank you, Mupe kumazi banange. Mupe kumazi angeli au patoka. Sekanja matini mtumite konyo mukwano kwange. Banaye mutishalinge. Sama batu kumazi. Batu kumazi ankusama. Sabire kwa motoka. Tujishalinge Junior. Funila kumazi. Obamina tumei. Chana chafuna mazi na tumei mama utani juu. Ekwanguira chomoreeta. Temujja kodisa. Network wajjama tetusobola. Buli lunaku ufuna abantu ab'enjawulo Kenya owa Al Jazeera yatuwadde ekintu kino. Amwelaudi Chali wanga kola ku Al Jazeera yampadde network nangamba Mission TV Uganda. We asingalia ingini ya Titojo. Thank you ingini ya bakusente. Oluvanyonnyola ingini olabota wobikolera owo mu kusolo lero nakaseke on fire. Ibrahim Kaima kutumiteko nnyo Chiddu Henry kutumiteko nnyo Chiddu Henry kutumiteko bana tujishalinge basebo ne banyabo bakimundekanya buli wanu kwali ku mukutu guno sharinga live wa NRM to sharing sakala share wajama akusobola Machirab Swabra Omsa Prince E kutumiteko nyani ono alina blue tick kutumiteko nyeri ligenze mbatumiteko nyo Moses kutumiteko nyo Rina kutumiteko nyo Rina kutumiteko nyo muganda wange onagambye protest vote anonye kaunde kakume engule ni protest vote amarwali protest vote Swabra work well done. Thank you Farida. Thank you so much. Thank you so much live from Luzila. Thank you so much Nange Tumirako. Love you Swabra. You loved mukwano kutumiteko nyo mbatumide mwena abalungi abaliko wano kamera sembe za katomanyi empita mu kuweleza boyo sobola Esther Nakawoya Flag Bearer Esther Nakawoya tukutumiteko nyo omukyala Flag Bearer owa wanoye Esther Nakawoya. Well done madam owa mukisa kutumiteko nyo Kayonjo Juma kutumiteko nyo Kayonjo Juma batumiteko nyo from Tanzania. Love you comment tujuka emsinde okutataga neneti wakazafe lwaki tewasudde nakaseke mu ddwaliro mbasomere
Yo, bye mkwano. Amina nawe webale. Sopra nonya. Shami mare dalali kali ku venue. Atutuke ku venue muganda wange tunatero tupa. Lesinga wakili geno saba Jonathan. Mugambe abana n'abazukuru obonye n'empamvu empamvu n'amateeka akomewo ankosana ogenda kukiika Live from South Africa. Luana naba balwana naffe Luana naba balwana network ayi mukama katonda tebagala tuli batuuseko bannayuganda balese drone 15 zijagalanya just network lwaki babitutte mu maso lwaki babitutte mu malwaliro lwaki toyagala tulage bannayuganda mazima lwaki tewabitutte mu malwaliro batwazisoba mu 10 lwazala seresa omuyi w'omusolo baziswala mu malwaliro nabo mukuzali makulu naye akuzaalibwa simulaba bazibatwadde mabega ate amuliza amulabe tamulaba okubanga mbaweereza ensonga nga bwe zitambula baganda bange nga webitambula abantu bo basanyufu bitya naye nga wale batuuse ne bagamba nti ave mu motoka fenna tutambulewo ebigere mpaka ate bagamba nti why not omubanda omumanyi obwo obuntu abukolera ddala era ne bava mu motoka ne batambuzaawo ebigere. Bannayuganda we batwe basazeewo okuwerekera pulezidenti waabwe mu bungi Nakaseke tugenda kutuukayo ku bigere bagamba tujja kutambula paka lwe tunaatuuka Nakaseke. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu Buganda munaawulira okuva Matuga ku Mabanda okuva Matuga asooka ojje wano Matuga Mabanda bannayuganda babadde balindiridde ddadda obwedda okwaniriza ku mukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'okumuwerekerako okwaniriza omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi saako n'okumuwerekerako. Nkugambye olukuudo lw'Ssemutoka Peeka Masuuliita lujjudde nnamungi w'omuntu nga bw'olaba ekitera okubeera ennamugongo oluguudo lwonna nga lujjudde nnamungi w'omuntu abalamazi nga gye bali ne ku mulundi guno bwe kiri oli ku Ghetto TV
Erinnya Buganda Ronald Mugenyi, Jonathan Atusingize naye gyali, Kalema Richard Ricardo naye gyali eyo mu technical team, Ashraf Kasirye Saifullah naye gyali mu technical team. And Uganda this time around bakwogera eddoboozi lyabwe ate liwulirwe, bakwogera eddoboozi lyabwe liwulirwe. Bana Uganda this time around bakwogera ate eddoboozi lyabwe liwulirwe. Nkugambye Ssemuto Kapeeka Masuliita, oluguudo lwonna lujjudde Namungi w'omuntu. Ebyo essanyu libadde lingi nnyo, abantu nga balabye ku muntu waabwe omwagalo w'abangi gwe battanira era ne batambuza ebigere. Ate saidi zeno yesu olunaku olwaleero ojjukira tujaguza ameefuga era nga celebrations zibadde wali Kololo era nga kamutwaleweko katini olabeko awo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'atuuka awaawo ku mikolo. From 1986, NRM has been shaping Uganda. There has been a lot of transformation because instead of coming in 1986 with a slogan, maybe we want change or something, no, they are telling the 10-point program. NRM came with a program, and the program has shaped our nation up to today, and it will continue shaping the nation even beyond. The 10-point program emphasizes security, peace and security, democracy, and economy, which is independent. Our distinguished guests, ladies and gentlemen, on this day, there is a unique function that takes place. There is the hosting of the national flag to remind us of the huo ndio mwisho wa ukaguzi wa gwaride. Naomba kuendelea na gwaride, Mheshimiwa Rais. inspecting a parade abadde inspecting a parade nenga bitambudde webityo abantu bali busy bali mukunoonya kalulu bali mukuwenja kalulu mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo nenga kyonna kyekiri tujja kubanga tubikutuusaako mpola mpola kuweyongere kubanga wekomidde ku NCK TV era woba oliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna byonna butereeva mawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona wole wona wosinzidde sigala naffe tova